Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 0770719898. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Agafa mu kampu ya Clark North MP Anthony Akol agamba nti afuna okutiisibwateesibwa wamu n'aba tribe ye abakyoli, era ng'okutiisibwateesibwa kuno kuva mu kibiina ekya National Unity Platform. Ate ye munnange omubaka Derek Nyeko owa Makindye East atutegeezezza nti mu palamenti nga babakwata abasajja baamunyize emipiira, era enkwata gye babakwata mu muganda wange nzibu nnyo. Bali abasajja banyiga emipiira mbu omusajja ajja kukukwata atandikira ku mipiira mu ngeri ya lukwago n'okaba wuwi ng'omusajja akoze ki, mipiira aginyize. Munnange MP Akol ono mu kwogera bino abantu bagamba nti ali mu kugezaako okufuna sympathy. Namboozi yannyonnyodde dda lwaki Akol mukyamu, era byonna tugenda kuba tubiraba essaawa eno. Kakati Akol newankubadde nga aliko abamuwagira nti teri muntu agenda kukwatako, beera mugumu. Munnange ono bamukazaako, era kati essaawa eno bamuyita enjovu ya palamenti olw'okuba nti yeefudde ekirala. Agamba nti waliwo okutiisibwatiisibwa okuva eri abawagizi ba National Unity Platform NUP oluvannyuma lw'ebyabaddewo mu kukubazaake. Agamba nti abawagizi ba NUP bwe batyo batandise okubeera nga bamusindikira obubaka, era nga bagamba bagenda kumukolako ne famire ye n'abakyoli nga community. Wano nno abakyoli bwaviirireyo ne bamugamba nti tobiyingizamu bakyoli, empisa zo leka kubeera nti olutalo ate olusembereza abakyoli, teri yakutumye, leka kwekwasa, teri yakutumye. Buli omu yeetikka omusaalaba gwe, nawe weetikka ogugwo. Kakati Akol agamba nti obubaka bwe bamusindikira munnange bwonna bulaga nti bagenda mukolako obulumbaganyi, era agamba nti bulimu n'obusosoze mu mawanga nti abamuweereza obubaka bagamba nti abakyoli basiru okuwagira Gen. Museveni, nti obubaka bwe bamusindikira nti abakyoli muli basiru okwagira Museveni, nti bagamba nti abakyoli basiru okwagira Museveni kubanga abakyoli babonyeebonye nnyo ku mulembe gwa Museveni, obwavu babafuukira obwavu. Bwatyo n'agamba nti mwali bali temubiteeka mu mawanga. Akol agezaako kubeera nti abiteeka mu bakyoli. Kaakati olutalo mbu ayagala alutwala lugye mu palamenti mbu aluteeke ku bakyoli nti bamulwanireko. Akol y'omu yeegaana nti ye talinaawo kakwate nakamu ne Gen. Museveni. Agamba nti abakyoli babonyaabonye nnyo
ku mulembe gwa Museveni guno tebabonyeebonye nnyo era n'agamba nti ekibbattaka mwakyoli balina ebibasoomooza bingi nnyo kati ng'ekibbattaka mbu abalaalo abalisizayo ente zaabwe n'ebirala. Kakati era ng'agezaako kubeera nga mbu awa amagezi nti mwali badde temulita nsonga za busosoze mu mawanga mu bintu bino, nti ebikolwa byange mbu tebiriiko kibiina kyenkolera, bino byange ng'omuntu, tebiriiko bayasi oba kubeera n'abukyayi ku muntu yenna. Era agamba nti ye talinaawo kintu kyonna kikyamu oba butakkaanya bwonna oba nnugu yonna gy'alina ku Baganda oba gurupu yonna ey'abantu abalala. Ekyabaddewo mu Paalamenti kyabaddewo, era ye kyayagala mbuzaako amwetondere mbu kubanga ye yamusosonkolezza, kakati awo alina okumwetondera Zaake, mbu Zaake alina okubeera ng'amwetondera. Kakati Akol agamba nti Zaake mwana muto nnyo ku ye, mbu kumpi ali mu myaka gy'abatabani be, mbu mu culture ey'Ekifirika mbu okuwa ekitiibwa kya mugaso nnyo, kya nkizo nnyo, naddala bwe kijja ku public conduct, nti kyabadde tekijja Zaake kugezaako ate mu kumusindiikiriza amuviire mu kifo, mbu ekyo kyabadde kyakumuyisa mu maaso. Tukimanyi bulungi nnyo nti Zaake yasiibuddwa dda, newankubadde ng'omubaka Malende we baazibidde olunaku lwajjo yabadde akyaliyo mu ddwaliro kubanga yasikasikanyiziddwa, naye mu ngeri etyoboola omubaka Nnyiko yatukakasizza nti abasajja mu kubasikasikanya bamukutte emipiira ne baginyiga ne bamuvuga mu ttawuni nga bwe babeetoolooza eno bwe babakolako ebikolobero, okubakuba n'okubakwata mu nkwata kw'eggamba gy'oyinza okugamba nti ebaleetera obulumi, ne babavuga ne babasuula ewaabwe. Lwamaze obbasuula ewaabwe ne babaleeka ebbo ne bagenda mu malwaliro okwejjanjaba. Nambooze bino byonna ebyabaddewo agamba nti embeera eri mu Paalamenti yennyamiza, nti ababaka aba opposition tebakyabaweera ddala kitiibwa, nti ekyabaddewo kyabadde bwe kiti. Zaake ayimuka okubeera nga yemulugunya ku muntu eyabadde ateeberezebwa okubeera nti yabadde n'emmundu mu Paalamenti ate nga kituufu nti yabadde nayo okusinziira ku Nambooze. Era agamba nti Akol yazze n'atula mu kifo kye n'ajjako n'omuzindaalo Zaake kwe yabadde ayogerera n'aguggyako, ekitegeeza nti babadde tebasobola kuwulira bigambo Zaake bye yabadde ayogera oluvannyuma we byabadde ageza kubeera ng'ayogera, nti naye abaabaddewo okumpi babadde babiwulira. Era Akol yakozesezza olulimi kwegamba olw'ejjoogo ng'agamba Zaake. Era Nambooze agamba nti ebifo ebyo byabaweebwa nga bo ababaka abalina obukosefu abalwadde, era bo we batuula abalwadde, naye agamba nti gye buvuddeko era ng'alina obukakafu bw'akatambi nti Akol yakola ekintu kye kimu. Nambooze aba avuddewo mu kifo kye, Akol najja n'akituulamu. Bwe yagenda okuba ng'amugambako era Akol n'agaaniramu mu kifo, ekitegeeza nti Akol era yali azze kukola lutalo, kitegeeza emirundi ebiri Akol nga abula w'atuula, ekitooka kyemba we yabadde atudde mu bifo ebyo. Ebifo ebyo byaweebwa balwadde mu Paalamenti abaakosebwa, Zaake y'omu ku bo, Nambooze n'abalala. Kati Akol ava eri ajja mu bifo by'abalwadde, ekitegeeza nti yazze mu bifo n'akoleramu olutalo n'akuba abantu abalwadde oba n'akuba omuntu omulwadde akakasiddwa nti mulwadde oba yakosebwa olw'ebyo ebyabatuusibwako mu Paalamenti. Era ensonga y'okuggyako omuzindaalo Akol kennyininyini nti yagusukindidde ofa awo wennyini Zaake we yabadde atudde kubanga kasensa we kali awo
ekitegeeza nti yabadde alina ekigendeerwa ekirala. Era Nambooze n'avumirira nnyo aba opposition naddala wano mu Buganda, oba kale mu Buganda abantu bonna kaabe nga si wa opposition asekerera Zaake oba babamuzannyamu katemba, n'agamba nti singa kibadde abakyoli bonna baali badde bayimirira ku MP waabwe, era ojja okukizuula nti newankubadde nga MP waabwe yakubye, ojja genda okwesanga bangi nnyo nga bakola ki, bamuwagira, nti bonna baali yegasse wamu. Naye wano mu Buganda bw'osanga Abaganda nga basekerera Baganda bannaabwe, so nga ate ekituufu kiri nti kale Zaake oba yamukutteko, naye ate yabadde tagenderedde kubeera nti amukuba. Ekigendwa kya Zaake tekyabadde yakola lutalo. Akol kuyabadde ayinza okubeera ng'asinzira okubeera ng'amufukirira ebikonde ebingi bwe bityo, okunyonyola kwa Nambooze, era nti omusajja oyo Akol kitegeeza wa ntalo, era oli bwakugamba nti yabadde asindikiddwa akola olutalo, oyinza munnange ate okusooka n'osazaawo okaawo n'oteekawo bakasita, kuba kati emirundi ebiri. Era ekibuuzo kye mbadde nga mbuuza nti ye Akol mu palamenti atuula wa? Kuba tukitegere newe yabadde alaze section gy'abadde agenzeemu obutebe obwo baabuwa balwadde. Akol mulwadde naye alinamu akatebe, lwaki atuula awo? Kati ekizibu munnange oba oli awo ekyetaaga okutunuulira ennyo, naye katulinde omusango guli mu kkooti, byonna tugenda kuba tubiraba, newankubadde nga Akol ye akukakasa nti tagenda kubanga yeetonda okuleka Zaake okubeera ng'avaayo amwetondere, kubanga Zaake mwana muto, okumuyisaamu amaaso tekijja ye kumpi amuzaala kuba yenkana ne batabani be.